abantu namukole ssente obwavu buzaala emize ogende kandi wano n'enviiri naye nga sinneezuula bwezuuzi kiseeka ki otamana okutama gwelaba lutalo bwonna bwofunye ssente ekyenjawulo ekigenda okubeerawo nti ojja kuba ozisalangako buli second nga we can't tell whether you have a chiwalata or not nza okoze wadde ogenda kunnumya my heart is not bale lutalo webyo ebiseera nga newomuteeramu ennyaanya ntegeetayo lutalo ekifaananyi ekyo nga sizirya nokimanyi nti nno yalina ekiwalaata kisobola otuula bigambo bye bimusazaamu antuuza sawo nentuula nebagambaki emugana nedda obuzibu obulo naye sewo kati omusanga nga ayambadde buno obupale basiigwe era kyemunyonya mugamba obuzibu nkusinga obuwanvu nja kukunyooma kyokka kyenyinza omugamba naye ebisigadde byonna togwamu ssuubi muganda wange yasooka kaddi wakati muto kale banne twababuuza kamakya gonnako olwaleero tubatandika n'amawulire agakola gatya agasuzeewo niza tutandikeko ebweru bw'eggwanga kati bane South Africa obuzibu obuliyo waliwo ekibiina ekimanyiddwa nga BRIC ekibiina kino BRIC kigatta amawanga omuli Brazil, Russia, India, China ne South Africa era nga okusinziira ku batunuulizi b'ebyenfuna mu nsi bagamba nti ekibiina kino Dr. Sam ekibiina kino kiruubirirwa kugenda kuvugayana G7 muli za America, Bungereza zaani nga amawanga gannaggwano agakyasinza okubeera agamanyi mu byenfuna kakati South Africa yabadde erina okutuuza olukuŋŋaano lw'omwaka guno era nga baali bayita omukulembeze wa Russia Putin okusobola okubeerawo kubanga ne Russia kitundu ku kibiina ekyo kaakati jjukira oluvannyuma lw'entalo zino eza Russia ne Ukraine ekkooti y'ensi yonna yayisa ekiwandiiko kibakuntumye eri omukulembeze wa Russia agenda abitebye olw'obuvuyo n'emisango egiziddwa mu ggwanga erya Ukraine kaakati South Africa signatory ya ICC era kaakati Putin bw'ayitibwa mu South Africa okwetaba mu lukiiko olwo bw'atyo South Africa yateekebwa ku kikaliriro okusobola okubeera ng'ekwata Putin singa aba alinnye mu South Africa okusinziira ku kiwandiiko kya ICC singa Putin ajja ekigere mu Russia n'abaako eggwanga lyalinnyako nga lisignatory mu ICC eggwanga eryo kirikakatako okumukwata kakati tekyakomaawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo ekivuganya mu ggwanga erya South Africa kyavaayo nekyegenda nekyekubira enduulu nga kisaba ebitonkoti ewalirize ebitongole ebyokwerinda mu ggwanga erya South Africa bikwate Putin singa aba alinnye ekigere kye kyokka nga bamuinvite kyokka nga ali invited kati South Africa nebeera wakati awo omusajja tumuyite tunagana omukwata kigenda tulabisa kitya paka Ramaphosa ne ttiimu we baasala ne bagamba nti omusajja takola ki tajja era olukiiko lugenda kubeerayo era omukulu agenda kubeera ku Zoom president wa Foreign Affairs agenda okujja naye okusinziira ku bawagizi ba Russia bagamba nti South Africa ate ng'otuswazizza nnyo obutiitiizo musajja ki atalina mipiira ekyo tewandikikoze wandibadde ojja n'omuleeta n'otabakwata n'otamukwata n'obalagako ebyo biri South Africa n'alagako ku ICC azze simukutta atazzeeyo nga bwe kyali waliwo baateekako ekiwandiiko kikabakumiko yali pulezidenti wa Sudan oyo oba yajja wano mu Uganda netugamba kyekyo katulabe omusajja eŋŋwaŋuli omwana wa TikTok wayitale Badiru waffe ale twamukwata oba ennyonyi yagikyusiza mu kkubo oba teyajja ne tumukwata sijjukira because do you know what happens when ebintu bireeta obutabanguko mu mawanga oli tajja kumanya nti ICC ya ordarinze bajja gamba South Africa era kiro Ramaphosa yagambye nti okukwatira Putin mu ggwanga nekitegeeza lutalo luli direct wakati wa South Africa and Russia okay kale still nga tuli ebweru w'eggwanga eggwanga lya Kenya olunaku olugulwadde mu kwekalakaasa tetumanyi leero gye binaakeerera bano baneiba abafe wano tulinnyawo ne okwekalakaasa kwazimiwo eya omuwangule tulinnyawo ne basi n'otuukawo waffe awo wennyininyini kaakati awo muneighborhood yaffe beekalakaasizza era twetogerera saa zino amasomero maggale amalwaliro maggale obutale buggale olw'ensonga y'emisolo
baba buli lucha ogenda ogula sukali yadde ku kasanvu nga emiwendo gy'ebintu gisusse okulinnya kisusse nnyo bannange kyekigenda mu maaso nalabeko President Ruto gyebadde agenda maaso nga atayita mu bitundu ebyo wali okwekalakaasa n'avaayo n'agamba nti kakati ebyokuliisa ebijanjaalo emipiso bikomye yagambye poliisi muveeyo mubeere nga mulwanira eddembe ly'Abannakenya mulekerawo bino bye bakuba Bannakenya bo ne badduka ku poliisi mulekera muveeyo mulwanira eddembe ly'Abannakenya munyweze security mulwane n'abo abakola ki abeekalakaasa nalabyeko yadiga jaggwa amyuka omukulembeze wa Kenya navayo nagamba eno blackmail yennyini oli n'agamba nti nkolera kino otakola kino ngenda kukolera kino eggwanga tugenda litambuza bwetu jukira kuva Ruto yajja kuba president tiimu y'Odinga yagaana okukiza bwetu n'esalawo negana tugenda kwekalakaasa kuva ku lunaku olwasooka baali beekalakaasa kale banani bakiwummuzaamu so kakati bye biri mu bannaffe Kenya eyo nsonga ezo of course it is led by the opposition nsonga ya misolo opposition baga tugenda tuula mugenda sala emisolo abantu bagenda kutambulira mu bulamu bwe buti buli bwa high end kati no yo ne government nga semo wakunyonyodde bagambye bagenda kukoba era bakuta abantu bagenda kuba oninga alese violence bagenda kukwata ku buli yeekalakaasa na Kenya mugumu naye ne bano ne poliisi yabwe si yeyaffe ng'okanyuga bw'oti amayinja mutujoze yadde akuwa pressure up bade yangu tugende kale bwe tukomawo wano ewaffe